platform. Ababaka babo mutubalira kitubalamu. Ababaka wetubalinda wano bajja mangu ne ku mmeeza okwo. Ate era okutandira okuyitawo n'andaba. Omubaka n'akumanya nti otudde ku mmeeza. N'akukuba eriiso naye nadda ku ssimu naye kuyita ekesimu. N'ayitawo n'adduka n'agenda. Era omumwina y'ababiikwa abakulembera yasinga obubi. Naye mwina y'abalungi. Kati n'ewaffe wadde tulina abalungi bangi. Naye nawe ozoobiraba. So nzikiriza mu maaso g'abantu sebo okutegeeza nti ekikyamu kiba kikyamu ne bwe kiba kiri waffe. Era abo abatasayinize nga mugoba obubbi kitegeeza bawagira obubbi. Oyagala nziye bakwate mbolako amaanyi nga tuli mu bantu era ekyamaanyi kye tukola tubalabisa bulabisa ne tugamba oyo obwekululiko. Era sebo abantu be bakola ku bantu abo abakola ekikyamu njagala okwebaza. Saayogerako naawe ffe twakola kye tusobola mu bunafu bwaffe. Abaffe bakola ekikyamu ne tubeeranaabira mu maaso ne tubagamba bannange ekikyamu kikyamu era ne bakwatagana n'abo abakkiriza mu bubbi. Oluvannyuma lw'okuva amaziika olunaku olw'eggulo e Kasanda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ne gye buli kati buli omu amutenda magezi na reasoning capacity. Honorable Ssekikubo ono nga yavunaanyizibwa ku kunoonya emikono egy'okujja obwesige mu babaka mu bakomishona ba paalamenti. Wetwogerera nga ekyokuddibwamu kye yabadde anoonya mu ddoboozi lya His Excellency Bobi Wine alabika yakifunye. Ka video nga bw'okalaba kwabadde kuwanyisiganya birowoozo wakati wa Honorable Ssekikubo ate side endala kwabadde kuddamu birowoozo bya Honorable Ssekikubo nga si mulala yakikoze His Excellency Bobi Wine. Video ngenda kubanji kulambululira mu details. Video giweka like still. Subscribinga bw'oba totwegatangako mu butongole osobola okubanga ofuna latest updates ne information yonna okuviira ddala mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Tubadde tuludde okutuulako wano okuba updatinga kadde ku kadde time ku time naye tulabika tukomyewo tubaweereze nga bwe kiri nti bweyamu bwaffe. Olunaku olw'eggulo His Excellency Bobi Wine yagenze ne yeetaba mu kuziika mu bitundu by'e Kasanda ku kyalo ekimanyiddwa nga Mayirikiti, era nga okuziika kuno kwabadde kwakuwerekera taata w'omubaka Honorable Patrick Nsamba. Ono Honorable Patrick Nsamba ye mubaka wa Kasanda North era nga wa kibiina ki National Unity Platform. So Bobi Wine yagenze mu kuziika taata abadde amanyiddwa nga Muzeeyi Nsamba Joseph Kayindo, era mu kuziika okwo kwasombodde bannabyabufuzi bangi okuva mu njuyi z'ebyobufuzi ez'enjawulo okuva mu bibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo byabagasse okuziika kwabagasse. Munnange mu kuziika Honorable Ssekikubo mumumanyi bulungi ono nga yavunaanyizibwa ku kubanga akuŋŋaanya emikono gy'ababaka okusobola okulaba nga bajja obwesige oba obwesimbu mu bakomishona ba paalamenti bave ku bifo bino. Bakomishona ba paalamenti bali basatu abalindiriddwa okubanga bagobwa era ng'ensonga ebagobya mivuyo egyekuusa ku ssente oba kubulankanya ssente abasinga kye bayita obubbi, though tetukiinaako ffe proof nenga corruption. Kati Honorable Ssekikubo akwata akazindaalo ayogere eri abantu nakola speech eyabadde ennungi. Wakati mu kulambika speech mweyebuuliza ku mwami Kyagulanyi n'amugamba naye munnange ababaka bo abanuupu abamu babi bagaanye okusayininga
ku motion tusobole okugoba bakomishona ababbi. Mulinayo ababbi abatayagala kugoba babbi bannaabwe? Kiki? Nteeka emmeeza yange wenjiteeka, buli omu waayita okuyingira Parliament. Omubaka olundaba nga nze wendi noonya mikono akimanyi tannaba kusayininga, ng'omubaka ajja atambula bibye na fayiro ye na nsawo ye ng'akwata essimu nga yeekubira. Ayitawo nga abadala ali ku simu, kumbe yeekubidde eki? Yeekubidde essimu. Awoza halo, akakati empapula ezo mulina okuzijjawo awo kamale kuva wano. Kumbe ayita ku mmeeza ya Honorable Ssekikubo. Aleme kubanga akola ki? Asayininga mbufunze nga yeebulankanya. So Honorable Ssekikubo n'aba ng'abuuza His Excellency Bobi Wine, ddala ababaka bammwe be mulina nga mulimu ababi nammwe eyo mukimanyi oba temukimanyi? Lwaki ntandise video eno ne nkugamba nti bwe bukeeredde ku makya nga buli omu atenda Bobi Wine magezi? Reasoning capacity kintu kikulu. Engeri gy'onnyonnyola ensonga oba engeri gy'oddamu ku buli nsonga eba ekubuuziddwa. Ate n'abalwisa Mwami Kyagulanyi ng'alinnya akatuuti. Ono mu bigambo bye yasoose kugondera oba kutegeeza abantu tteeka lyagondedde eryamuweereddwa Bishop. Bishop eyakuliddemu okusabira omugenzi taata ku mukolo ogwo ogusembayo ogw'obulamu. Era najja n'agamba nti Bishop amugambye teboogera ku nsonga z'atera okwabya oba okulabisa. Era n'agamba nti nze sigenda kwogera kulabisa kintu kyonna olwaleero, sigenda gamba nti enguudo mwe tuyise enfu. Ate awo n'abanga olwedde akoze eki? Alabisizza. Era n'agamba nze sizze wano kwogera yadde ku babba ssente mu Parliament, sigenda kwogera ku miliyoni 5. Era awo n'abanga akoze eki? N'abanga alabisizza. Yakonye ku nsonga nyingi, but bwetuuse mu kubanga replyinga Honorable Ssekikubo namugamba nti mukama wammwe yasinga okuba omubbi, omubi ennyo, noti omubbi, omubi ennyo in his words. Namanga mu NRM we mujjudde ababi abangi n'ababbi abangi, tekitegeeza nti mu NRM temuliimu bantu balungi. Era alina n'amannya g'abamu gyanokoddeyo nga example z'abantu abalungi. Nagamba bwe gutyo bwe guli. Neeno mu National Unity Platform tulinayo abantu abalungi, at the same time tulinayo abantu ababi. Naye abo abantu ababi tugenda kubalabira ku bikolwa byabwe, ate era tubakwasa abantu ababasindika mu bifo bye beeyagaliramu olwaleero. Eyo neradde statement nkulu. Agambye nti ababaka, bakansala, baani bonna abalondebwa ku kaadi ya NUP obanga ne leero bakyakiikirira kibiina kya NUP, bo nga abakulembeze mu kibiina kya NUP, omulimo n'obuvunaanyizibwa bwabwe si kuvunaana bano ababi ababalimu newankubadde bakimanyi mwebali, wabula obuvunaanyizibwa bwabwe kwe kulaba nga balabisa oba okulonkoma ebikyamu ebikolebwa bano ababi ababalimu mu kibiina kyabwe. Then abantu bano abaabalonda wansi ku ground ne beesalirawo kiki kye baba bakolera abantu baabwe bano ababi be baasindika eno waggulu. Era Honorable Ssekikubo agenze okuva mu lumbe Kasanda ng'amatidde nti mu NRM, mu FDC, mu UPC n'ebirala ebibiina ebyenjawulo ebyobufuzi, ababbi, abayaaye, abalimba, abannanfuusi gye bali, naye ate n'abalungi bangi nfofoolo abaliyo mu bibiina ebyo.
ngera example gyayongedde nattanya His Excellency Kyagulanyi mu kwogera kwe kireese okukkiriza nti bonga ekibiina ki National Unity Platform baliwo omulimu gwabwe omutongole kwanika oba mu ngeri ennyangu njogera ennaku zino kulabisa buli mukozi w'ekibi era bo bamala okwanika oba okulabisa ogwabwe guba gukomye omulimu omunene bagukwasa kibayita ekkooti y'abantu ekkooti eyo ey'abantu yeeyo eyimirira ku makya ku polling station ng'egenda kulonda ekkooti eyo ey'abantu yeegenda ku mikolo ng'omubaka waabwe azze okubaako kyayogera ne bamusikako akazindaalo ekkooti eyo ey'abantu Bobi Wine gy'abadde ategeeza yeesanga omubaka nga afunye obuzibu afiiriddwa abantu be oba abatuuze b'oku kitundu kye ne batagenda kumuziikirako. I think Mwami Kyagulanyi oba President kyabadde agezaako okuba nga atuusa eri Mwami Ssekikubo era Mwami Ssekikubo avuddewo nga mumativu n'okuddibwamu kwafunye okwa Mwami Kyagulanyi kubanga Mwami Ssekikubo emikono 167 gyanoonya if I'm not mistaken gikutte omwezi mulamba n'omusobyo ku babaka ba palamenti 526 abaliyo opposition ekulirwa National Unity Platform eyinayo ababaka 56 mu palamenti then n'ebibiina ebirala nabyo ne bibaayo n'ababaka abakiikirira. NRM yesinga ababaka abangi mu palamenti mu bendobendo lya West NRM eyinayo ababaka 2+ naye ababaka 167 abalina okusayininga ku motion eno bakyabuza omubaka Ssekikubo kati omubaka Ssekikubo naye kye yasozeewo okukola mu situation eno kwe kuvuga mpaka mu constituency omubaka gy'asula yesoose saidi z'ejjinja. Paulo Mwiru akyafuga ejjinja akyali MP. Paulo Mwiru akyali ejjinja eyo mbuuza Mwiru bamugjayo no bwaba gyali alabika yakiguddeko kuba ow'ejjinja teyasayininga kati Honorable Ssekikubo yasoose ejjinja mu wiiki eri gye tukubye amabega mu constituency abuulira abantu bayo nti bannange ofisi z'omubaka wammwe ziriwa ajja yeebuuza nga mutuuza gwe mutamanyi banaye nsaba kundagirirako ku ofisi za MP wammwe we ziri nga bamulagirira ku kizimbe kiri ndi kale woba ogenda papa amusangayo nti ssebo munnaye gyebali yenze Honorable Ssekikubo anoonya emikono era ng'emikono gye nnoonya gyakujja bwesigwe basajja bano ba commissioner beefudde mukoko mu parliament oli wa kibiina ki National Unity Platform muzayi tukusaba bambi sayininga wanoza bulijjo nkulaba ku mmeeza yange ompitako weekubira simu atamugamba weekubira simu ompitako bulijjo oli ku simu nengamba waayo wabize nga bungi kankunone ku constituency yo wasayininga kati munaye empapula zizino tuzze sayiningako bazirya oba tebazirya. I think Honorable Ssekikubo kye yakoze kituufu kuba wabulayo emikono egi ena naye emikono ena gikyabuze kyokka emikono ena ogibulayo ababaka ba Nuupu tebannaggwayo ababaka ba FDC tebannaggwayo kirabika ba NRM kirabika ababaka ba NRM baateekako emikono abo abalwanyisa enguzi jukira nkugambye ababaka ba NRM be basinga obungi kirabika abo abalwanyi abataagala nguzi aba NRM baateekako nga we need these MPs aba Nuupu kubanga Nuupu tulina 5 mu 6 NRM tulina bameka
FDC tulina bameka kati abanupu mujje muteekeeko abanammwe bataddeko abaate muteekako ebyomuzi tebiriiko kibiina anti bali abala bateekako kati ye kye yakoze talumba nti ofisi za nupu oba za FDC yalumba ku buli constituency naye kakati wembuliza honorable mukulu onatambula constituency zonna ozimaleyo togenda kutuuka ate kati otusabeza amafuta so byebyo ebigenda maaso mu kaseera kano emikono baginaaba giweze motion nebanga ejjudde fe tujja kudda tubagambe ekigenda mu maaso jukira emikono bwe giwera motion ebe bagikwata ne bagiwa speaker then ebe efuuse motion esobola okuteekebwa ku floor ya parliament neeteesebwako then kitegeeza mu kubaganya ebirowoozo awo abasobola aba yes bwe basinga abanno bano bakomishona bonna bafuumuulwa naye era tekitegeeza nti emikono mugifunye bakomishona bavaako nedda bwe bafuna emikono egyo bonna abagenda gitwala ku floor ya parliament speaker raising up that motion abagiteeseeko oba bagikubaganyeko ebirowoozo ababaka abasinga obungi bwe banagamba yes ne bwaba ntaayi nga yeesalidde mu ttaayi y'omubaka ayambadde ttaayi tasobola kusimattuka naye mu kaseera kano emikono gikyabuze era gwali eyo gambuuza ku mubaka wo wasayininga oba ate nga mwafuna abakiise ekyo kiba tekijja kukola wamma muli bangi mwetaagayo oyo omu alina siginica y'abangi olwedde oli yagenda ne siginica yammwe kemukole mutya musayininge obadde okimanyi nti siginica ya speaker bweba yeyeetaagibwa ku lupapula eya muzeeyi bw'agiteekako tekola mu mateeka mpozi nga bya kibuli eweetaagisa siginica ya director ya secretary director ne bw'oteekako tuba tetukwetaaga twetaaga siginica ya secretary bw'abeera speaker good example obadde okimanyi nti speaker mu parliament ababaka be bakola ki be bamulonda naye obadde okimanyi nti speaker asirisa ababaka abamulonda mubeere bulungi tusinkane mu updates eziddako omweraba